mpulirizo oli ku Kyabasa Farmer Radio Buganda mandusi abavuka abo mulembo omutebinze James Ntambi kyancha bya mizannyo bingo wa mabingo atandise olunaku olwajjo nga 15 mwezi guno gwa Kasambula era olunaku olwajjo twagenze okufundikira akazannyo kajonga Kawuya Steven Yetiso olunaku wavira ne timu ya wa police ne timu ya banafa ba Arsenal n'obonera 3 mu kamuso nga tebye kwaso Hilale wa Man U ne timu ya Villa yafunye obonera 2 ne Kagwa William nafuna obonero 18 wa Chelsea ne timu ya banafa ba Villa abo bayiseewo abatayiseewo gye zirimenya John wa Chelsea ne Vipers Sejongo Robert KCC Liverpool Sakabira Richard Express Man U abote basobodde kuyitawo bajja kutulira mwaka gujja kubanga iteka libakkiriza lero nga 16 olwokubiri tulina kwera ne Fadala Ibrahim Vipers Man U Andrew Bukenya Arsenal KCCA Senoga Faizo Man United KCCA Kinaita Arafat Vipers Man U Waswa Peter Man U KCCA Musoke Daniel Vipers Leipzig ne Samuel Isaac wavira ne timu ya Arsenal mutubetaaga lero mutuuka sawa 3 ne musokako mu briefing then ku sawa 4 ne tuleka tuingira studio atoko kwaso yebibuzo bibera 10 bitano bya wakasonga te bitano biri bibera byebweru batugenda kate mu nsonga endala Man United ebagenda maaso n'okweteekera season ejja mu gimu ku mirimu egikoleddwawo mugirabyeko basose kwongera John Evans ndagaano mpya myaka 36 Jodadi Sancho naliko nsairinga ne Ten Hag era ajja kuddamu abasambire ne basayininga yo omulenzi oli okumujja mu timu ya Bologna gobaita Joshua Zakiz ku kada 35 mu emitwalo 8 kakati ne bagenda mu coaching staff nayo ne bagikwata mukko Ten Hag yazizza obujje endagaano bovaawo ne baleeta Rudi van Nistelrooy myaka 8 mutendesi yabadde ku timu ya PSV Eindhoven na ye yasamirako ku Man U ng'omuteebi wakati wa 2-1 ne 2-5 yakola ebintu bingi era manyi timu ya Man U ajja kujongerako naddala ku lugobo oluteebi kakati awabadde oli mu South Africa Benedict McCarthy ajukira ye bamugjeewo kakati Nestro ye yazzeewo ne baleeta ne Ren Haki myaka 52 yabadde akolera ku timu bagita Go Ahead Eagles watu naye agenda kukola ne Man U bongedde okunywezanywezamukko batandise okusamba empira egy'omukwano basamire timu ya Rosenborg ye Norway ne bakube goal mu ku 0 mu basini abenalabeko mu baddemu abasaminga Rashford, Casemiro, Wan-Bissaka, Evans, Mason Mount abasinga obungi babadde baana bato naye omupiira gumani yaguluzinze goal mu kubwerere bajja kuddamu okusamba game nga 2 ku Saturday ne timu ya Rangers then basamire Arsenal nga 28 basamire Real Betis nga 1 mwezi ogw'omunana nga 4 ogw'omunana basamire timu ya Liverpool olwate bakomewo ebungereza basambe Community Shield Wembley ne Man City nakuzo mwezi nga 10 mwezi ogw'omunana then batandike Premier League season nakuzo mwezi nga 10 ogw'omunana nga basambe timu ya Fulham bajja kugichaza ku wali ku Old Trafford so Man U bweto bweri ate bogena ku timu ya Arsenal tebanna bakusaininga yo musambi yenna naye batadde nnyo Arsenal etadde abasambi bangi ababadde nedagana eziweddeko yeno okutunda etunze ate ng'ekyatunda kubanga abasambinga Eddie Nketiah, Reece Nelson, Emily Smith Rowe in fact ye Fulham yalese ne center Arsenal nezigoba nga ntono Kieran Tierney wadali kuvuna ne timu ya Arsenal yakumutunda Aaron Ramsdale ne Arsenal emutunda naye museera nnyo ne Jacob Kiviol bayinza okumutunda singa omulenzi oli Ricardo Calafiori ageza najja mu timu ya banafa Arsenal nga avudde mu timu ya Bologna obutereevu Kiviol ayinza okutundibwa abamu abasambi bakyali mu lummula kubanga basambye mu pakeza Euro ne batuuka ku mutendera gwa knockout mwade n'abazanyi final babukayo Saka ba David Raya so bakyawumudde naye nga abalala gye bali wali ku London Colony gye bali bagenda maaso n'okutraininga mu katala Arsenal ejja kubeera bize kubanga beetaaga omuteebi beetaaga y'omutanyi beetaaga striker beetaaga ne goalkeeper singa Ramsdale aba agenze already mu kyentegeddeko ba academy graduates abasaminga Charlie Patino yabadde ku looni alabika ate tayinza okulowooza ku kyokumuwa omukisa ne Ethan Nwaneri naye ate tayinza okulowooza ku kyokumuwa omukisa mu tiimu enkulu myaka giringa nga 17 gyokka akyali mwana muto naye ngo yabadde mu academy ya tiimu ya Arsenal okumala ebbanga ddene Arsenal ine empira gy'omukwano jejjo okuzannya waliwo gwe okusambira California ne tiimu Bournemouth nga 25 omulala ejja gusamba ne Man U nga 28 nga 1 ogw'omunana esambe ne Liverpool 7 ogw'omunana esambe ne tiimu ya Leverkusen eya Alonso 11 ogw'omunana esambe ne tiimu ya Lyon mu Emirates Cup ejja kubekomyewo ebungereza then 17 ogw'omunana ejja kubeggulawo Premier League season yayo ng'esambe ne tiimu ya banafa ba Wolverhampton Wanderers mu mbeera eyo ku side ya Man City ba defending champions ntegedeko batunze Sergio Gomez mu tiimu ya Real Sociedad wabadde alina okukubira namba 3 oluusi ate Pep abadde nga akubisa either Nathan Ake oba Josco Gilvardio so yesanze nga tafunye budde busamba mpira mu tiimu ya Man City bamutunze akyali mundoenzi muto myaka 23 ndowoozamu konti bwafuna playing time asobola okusambira ddala omupiira omulenzi oyo Sergio Gomez City teyina nnyo mawulire naye pre-season balina omupiira nga 21 ogw'omusanvu ne tiimu ya Celtic 28 basambe ne AC Milan 31 nga 1 ogw'omunana basambe ne Barcelona then nenga 4 ogw'omunana basambe ne
bajja kusamba ne tiimu y'abannaffe no nga 10 ogw'omunaana ejja kubeera community shooting nga basamba ne Man U kakati batandike premier nga 18 ne tiimu ya Chelsea ku Stamford Bridge bajja kugikyalira. Mu birala byentegeddeko Maximo Pero ne bamukomezzaawo abadde kuloni mu tiimu ya Las Palmas omulenzi ono mu Argentina azanya nga defensive mid alina emyaka 21 yakomyewo ne Issa Kabole naye akomyewo yabadde kuloni mu tiimu ya Luton yakubye nno omupiira omulenzi oyo ava mu ggwanga Burkina Faso mwamulabi yakubye empiira 24 n'atandikako 21 yabadde mu kisaawe ddakiika eziri mu 1734 kitegeeza abamulabeko ng'asamba yabadde tasamba obi mu tiimu ya Luton manyi ayinza okufunamuko ku budde ku tiimu ya Manchester kubanga Pep amanyi okurotatinga abasambi ate n'emyaka giri ku saidi egiri 23 gyokka kakati omulala ono Joao Cancelo ye yakomyewo naye mmanyi alina obutakkaanya ne Pep era mmanyi bajja kumutunda in fact Baka erabika nakati ekyamwetaaga okumusaineka ku ndagaano permanent ate nabe Manchester sente zeesaba ziringa ezisoboka milioni nga 21 esimbi eza pound sente si nyingi nnyo ku tiimu ya Barcelona wadde ng'erina ebizibu by'essente ne ku musambi gwe yeetaaga ndowooza mu konti sente entono. Joao Cancelo nabadde mu tiimu ya Manchester okuva mu mwaka gwa 2019 ng'ava mu Juventus geemu z'abakubidde nga 15 naye yafuna obutakkaanya era mulabye season ze zisembi abadde agenda ku loan either mu Bayern oba mu tiimu ya Barcelona. Ebirala byendabyeko gamu ku mawulire amalala gendabyeko then ku side ya tiimu ya Liverpool nabo bavudde mu era ya gundi ya Jurgen Klopp abadde amazeewo emyaka 9 kakati balina Arne Slot era yazze n'abakozi abalala bagenda okukola nabo. Arne Slot ono yabadde atendeka tiimu ya Feyenoord gyamaze emyaka 3 miramba myaka gye gitendeka omupiira giri myaka nga 45 gye gitendeka tebannaba nnyo kubeera bize naye nga manye era of course kizibu nnyo omutendesi okujja n'atasayininga y'omusambi yenna manyi nti era naye alina okubaako n'ebyajja okukola mukadde kana akyetegereza naye nga balina empiira gy'omukwano nga 27 ogw'omusanvu ne tiimu ya Real Betis 10 ogw'omunaana basambe ne Arsenal nga lumu ogw'omunaana basambe ne Arsenal nga 4 ogw'omunaana basambe ne Man U 11 ogw'omunaana basambe ne Sevilla then batandike Premier League season ne ba Newcomers aba Ipswich Town nakuzo mwezi nga 17 omwezi ogw'omunaana ate ku stadi ya Chelsea nabo boss balina mupya Enzo Maresca mu Italy emirimu egy'okukola alina mingi. Lukaku simanyi oba n'amukozesa bwana batamukozeseza ayinza okuddayo e Italy yabadde kuloni mu tiimu ya Roma naye ayinza okuddayo mu tiimu ya Napoli mpulira Antonio Conte yamwetaaga yakolako naye ku tiimu y'abanafu aba Inter Milan ne bawangula ekikopo kya league. Then Datro Fofana yayimpress nze kuloni yabadde mu tiimu ya Burnley balina okumulowoozaako Kepa Arrizabalaga balina okumusalira amagezi oba wakutundibwa kuba looni gye yabadde byatambudde bubi yabadde nga katebe mu tiimu ya Madrid. Thiago Silva yagenze nejjukira balinayo omusambi alinga okulabika ayinza okulabika ng'omupya yewezire Fofana abadde omulwadde season namba manyi bayinza obutagula baka mulala ne bwaba awonye ne bamulipressingawo then bayitaagayo omuteebi asinga ku Jackson ndowooza mukonti banoonyayo omuteebi mpulira baagala Victor Osimhen wa tiimu y'abanafu aba Napoli naye agule sente nnyingi nnyo. Reece James season bwe neemutambulira obulungi musambi abayamba kapiteeni waabwe Romeo Lavia naye teyasambye mupiira season yagimazeeko mulwadde naye nga mulungi mu makkati. Abasambi we bali ku tiimu y'abanafu aba Chelsea tebeetaaga bangi waliwo ekino ekirenzi kye bayita Andre Nascimento ekibadde kuloni mu tiimu ya Strasbourg nakyo kigenda kukomawo Santos kigenda kukomawo ku lugoba oluteebi so abasambi we bali balina empiira gy'omukwano nga 25 ogw'omusanvu ne Wrexham 27 ogw'omusanvu balina Celtic nga 1 ogw'omunaana balina Club America nga 4 ogw'omunaana balina Man City nga 7 ogw'omunaana balina Madrid 11 ogw'omunaana balina Inter Milan so nga tebajja kugula season ne Man City nga 18 omwezi ogw'omunaana ku Stamford Bridge. Njagala kubasiibulira wano Mukama Katonda batukuumire Ssaabasajja Kabaka awangaale.